ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Awo nno munnabusiro bwe nabatontobera basajja nkweso mmwe ekyabatambuza akannakinnajja okukira ow'embali g'omubikira ennyina. Nate lubadde buno bwa ŋŋono buteekwa buteekwa kusuuka na kituyi, era na kino kituuke kwoguse bbeewa agolomodde ensi yattu emyaka 34. Kati nga yeebakidde ne ku nkasi nnenda afuluuta anaatera na kutulima munnabwete nga nnyina embwaga. Naye bannayuganda twebeereremu nnyo ku luno twebeereremu. Tukusiimye nnyo muzeeyi naye bambita entebe bintu bingi by'okoze naye si batono abakunobye. Emmeeme ewudde muzeeyi nze nkubuulira ate naazina obulungi eddumbiizi yeeresa byonna ebikuyinze tofaayo genda wummula Bobi Kyagulanyi gwe mukwase ey'ensinga atutabaalire abavubuka atumwesiga ate nawe kirikusanyusa nnyo okubalirako eri omuzzukulu n'obutafuka katta buteme yalemera ddala okutensiriba eyo. 15 Septemba 44 wazaalibwa ntegeezebwa 86 wabuza n'amaanyi tewakonkona nga nze olwo sinnazaalibwa siba wabuza wayingira ntuumu za wanga zokka ze twakufunamu kale kiruma nnyo mu majjago bulemeezi luweero gye wayitira nakati owandwa lulusu n'erinnya eryo okuliwuliza ŋŋamba babuuza n'embuga wamala tamaguze nakaaseke tubuulire ku by'enkugi teriyo mirembe na ssanyu waliyo biwoobe na nnaku ng'okwewaŋŋamya entebe awo mirembe gye waleka kyokka n'okuyaza abatuzaala nti kasita mufuna ku tulo yiiffe tugemulirwe tulo ng'eno ebyaffe bisikulwa tewakoma okwo n'otuguulika mu gavumenti ey'ekiseera naye olwo bunnanfuusi emyaka enaawe gyayita bwe tekyakumalira sebo ne weeyongeza entebe 96 26 Ahmadu ne gakuligijja 2011 ne 2016 owannakigwanyizi ne weeyerula ebyo nze binzengeera nnyo na buli kati ekibuuzo kiikino onoofuuka naggwala ateetegula ddumbiizi oba olinda nkindo ng'eri ekitaba ku ssengejjero. Kati tuleese Kyagulanyi tugeze okakwata mwezi w'obutwa bw'onoofuuka mulungi omu ng'abalungi ndagala nnamu tezigwa mu lusuku nkujuukirira oba gwe tokitegeera. Fenno tukikusabye mu mirembe kijjajja wummula bazzukulu ebitunyiga tulundu nnyo mulembe gwo temu obukanduza obusiikuze nguzintoko n'ebikozesebwa bibula ab'omu musiikuzi so nga byokoze bijjajja twaba kuli ku lusegere ye ate bagamba eki empeera bo bafuna kusakirira mbuto zaabwe nakugejja masakiro baali batusendeeka byokwerinda bigumu ddala naye nga bitugasa bitya mu Uganda eyakyoluka ate ensaasira kusaasira bebekulu fulufiga bakukwenyakwenya okufuna obulabolabo abo beerabidde bbanga lyonna babadde olwabuwagizi bwa bannayuganda ziringa nkimanto zisekangenda ekibira kijja kale n'obuuza ekibira bwe kijja mmwe olulibo ng'otamuliralamirawa naye era sewusiri butoseewuunya kubanga obugola abuyita buganzi. Mazima labayo ebyobulamu bye tulina emmandu eyunguka eziga bannanga olw'okubaaka kubambange emidose kagissa zina ffe kwe kuteekebwa obukuba okuba olw'okutingwa bbula kagibeere mirimu abantu tetulina mukama ensi yakennugwa ng'ate n'ab'obubuntu abagiweebwa bamuganye era abasunsule emisolo gya kibigiya egibinikibwa egituukibwa ebyenjigiriza biseera busanga naye mu nsi eyamaamirwa n'ebirala byesoogedde bafukunya nnyo eby'envumbo kati nduyira nga nkusiibuza ekikulu ennyo nti wummula ne bwe mwenkana abayimbaavu ento abatenguke waluta ateesonyiwa kisawu lyawuuka na kkomo ye abanga okuwummula gw'olinda muzaata kulokoka tolinda ebitasoboka mpozi okutufiirako bw'ate bukinga omulookole awayire ddima amafiina ng'era bulijjo okusiimuula engalo kuva ku mukkuto naye nkimanyi bulungi era nti kadooni tabunira nga tannaba kukuuka kitengejjo ate ng'amaddu g'akawuuzi ne bwe gali kati olubombo kigamalaawo kyalo mbasaba ebigambo ebiri omwoyo banga bikuyinze nnyo obuzito bisange mu kitabo Olulasangeye kyenkolako ekisondebwa bannayuganda era mu nsuula omukono ku kitabo ekyo kyempandiika eky'Olulasangeye tusobole okubeera nga tukimaliriza olulimi Oluganda olwedde nnyo lufumbekedde mu kyo awangaale semunywa kyukyu olusubi olusajja nandasibwa muge. M Sounds, check it out.